Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa okwetoloola enguudo zonna ezituuka ku ddwaliro lya St Francis Nsambya. Pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu gye yatwaliddwa okufuna obujjanjabi oluvannyuma lw'okukubwa akakebe ka tiyaggaasi e Bulindo mu Kira bwe yabadde ava ku kabaga ka mukwano gwe era munnamateeka wa NUP George Musisi. Ku luguudo lwa Nsambya Estate okuliraana essundiro ly'amafuta wabaddewo kabangaliza poliisi nga zaaga ziri bulindaala okwenganga embeera yonna. Wano abagoba ba bodaboda n'emmotoka eza buyonjo obwedda basooka kwennyonnyolako okukkirizibwa okukozesa oluguudo luno. Abalemereddwa okunnyonnyola gye balaga balagiddwa okukozesa amakubo amalala. Embeera y'emu yeebadde ne ku nguudo endala ezeetoolodde eddwaliro ly'e Nsambya nga zonna ziteereddwako emisanvu okukugira ab'ebidduka okutuuka ku ddwaliro lino. Akamotoka akakazibwako erya buli wendi nkusiba nako kabadde kaleeteddwa nga kali awo ku bbali. Abantu ab'enjawulo okubadde ne Road Mayor wa Kampala Elias Lukwago alabiddwako nga naye yennyonnyolako. Ono ye akkiriziddwa okulaba omulwadde era olukomyewo n'atubuulira bw'ali. Batukakasiza n'abasawo nti tebwagenze mu magumba era basobodde okugenda nga babunojjolanojjolamu. Twebaza abasawo omulimu gwe bakoze era twebaza n'Omukama Katonda eyataasiza kubanga ekintu ekyo kyonna kye kiri singa kyayabikidde ku bitundu bya waggulu eno fragments ne bugenda oba ku mutima, kibumba, kataago oba n'okwabikira ku mutwe. Ndowooza sitole yalibadde endala olwaleero. Lukwago mwennyamivu olw'embeera bweti etuusibwa ku bantu nga guno si gwe mulundi ogusoose ab'ebyokwerinda okweyisa mu ngeri eno. Omusajja bamuyitanga Ramadhan Magala yasasira amasasi mangi bw'ati mu bintu eby'olubalaato. Abawagizi ba Dr. Kiza Besigye abali bazze ku Bulange wano ne bafa. Abalala nga bya Mukama n'okutuusa kati atambulira mu kagaali. N'abalala situjja kubamenya abafaanana we. Twegamba ebintu eby'effujjo weebityo ebikolebwa state bikulaga embeera ey'obulabe gye tulimu nti obulamu bwaffe kati babutwala ng'ekitagasa. Ne Katikkiro eyawummula ow'ekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere naye akyaliddeko Kyagulanyi mu kasenge gy'abadde ajjanjabirwa. Abantu abakulu twewuunya kubanga ffe tubadde tumanyi bulijjo nti poliisi eriwo kutukuuma na kutulambika ku kiki ekyokukola. Naye nga bwe nalabye mu video shoot him natidde ningamba mu biseera by'amalya g'ekyemisana akulira oludda oluwabula gavumenti era nga ye mwogezi wa NUP Joel Ssennyonyi atubulidde ng'okulongoosa ekiwundu ku kugulu awakubiddwa akakebe ka tiyaggaasi bwe kwatambudde obulungi. Ye olwaleero ku makya bamukozeeko bamulongooseza bakoze minor surgery okujjamu obupapajjo obwo fragments obwa tiyaggaasi kanisa obwabadde bumuyingidde mu kigere kubanga obwabadde bweraliikiriza abasawo. Wadde ng'omulwadde abadde akyayagala okubeera mu ddwaliro lino naye basabye eddwaliro Kyagulanyi asiibulwe ajjanjabirwe wakaawe olw'ebyokwerinda bye. Bira ddala ekiro wabadde wajjawo wano ba state operatives nga bali mu ngoye ezaleeya nga batiisatiisa eddwaliro mutuwe medical records zina kubeera za kyama za mukyala we ne family naye nga balemerako ekyomukisa omulungi eddwaliro ligaana. Babadde bagezaako okwakisesinga room gye yabaddemu naye abaana bafa security nga babalemesa nga bagoba naye kakati kiki mwagala exactly. Zibadde teziri busa Kyagulanyi n'afulumizibwa mu kagaali okuteekebwa mu ambulance okumutwala ewuwe. Wano emmotoka zeetadde mu ddene okwolekera olw'emagere wakati mu bukuumi obw'ekitalo okuva eri poliisi obwedde ebawondera. Ono atuusiddwa mu maka ge Magere abasawo gye bagenda okumujjanjabira mu kiseera kino.